kati oli alina ekivulu nina ekivulu kati samanya ba kyava eri oba kyakola kirya state council nejja newamba ebyuma byange ate nga nali kati mu kivulu ekivulu kyali kyancha twali tukola sound check up nga ekivulu kyancha kuba nalina kuyimbira abantu live nga setinze nga bomanyi muvubuka yeyiya ne bachali bange ne tukola betwali tukola deni ne bajja ne bawamba ebyuma byonna ne babitikka ne byebbala kanso nga bayingirawo bayikanga motoka zalingezi nga kuliko neza abana abali mu buyonjo babe bakulu nga tebalina kye babagambye ne batandika kuyoolayo ne bayola ebyuma simanya bikoze bitya ne tuyiyayiyawo ne batugamba okukola ekivulu okuggwa omba mwagala kukola kivulu simanya tukole bitya mwali temufunye lukusa kuva mu kanso olukusa twalulina kuba ebbaala yalinga ekola ng'era ekuba bwabeerangawo ne night ezalingawo kwendabira nti byali bipange emmotoka zajja buzi direct era baaliwawo okumpi lwakuba tetwalinawo bannamawulire bakiraba nga abasajja balina emmundu ziti nga balinga aba KCCA kuba baali ba special forces nga balina emmundu ziti era abantu ne badda eri ebbali ku kkubo bonna ne batunula ne bagamba bannange kiki kino baali bawendule kuba bajja direct ne bajja emmotoka ezitwala ebyuma nga kweziri n'ezaalimu abaali beevuga abalala baki ne bajja ne batandika kubuuza bye babuuza birala. Tuli ku Fik Media tobuuka bulango kyekisinga obukulu kati tobuuka bulango ku seeti ninako omuyimbi tuli wano mu kibuga Masaka wano we mu Kirumba oba Santos wano mu Kirumba nawaita mu Kirumba kwa Flandani Saloon so we tuli wensanzo omukulu ono ate mubaleeteri tuwayemu ko tulabe ate ebintu nga bwe bitambula abadde amumanyi weyongera okumumanya ate abadde tamumanyi oba oliawo omutegeera ate omusupporting kubanga at the end of the day we need your support ekyo bwe kiri nsanyusa okusinkana nange okusinkana muganda wange Fik Media ogamba otya nga mwendi mpola gitambula gityaggwa egijo tugezaako naffe tubeere eno Masaka esewe Masaka mpangalirawo mu kibuga Kampala naye nga Masaka eno gyensibuka nsibuka kalungu awo naye nga muno era mwetubeera mpola era kati eno waddoze kukola ki nabadde ninako wemba okukuba then ate nensalako waliwo ekifo kye bayita Kiyovu nga tuli mu kumamiriramuko kali tulaba ku Fik Media soko omubuuzeeko omweyanjulire tulaba ku Fik Media amanya n'eddoboozi bamita Santos K Da Sun ndi musajja muyimbi gemanya gego ewaka yewa kalungu waffe gyenzaalibwa nzaalibwa kalungu awo era be kalungu era bakozesa Santos K agewaka yenze Katerega Basiri oli musajja musiraamu ndi musajja musiraamu Katerega baba balangira ndi musajja mulangira era mukazi mbate mweddira era ffe temuba na muziro ffe abalagirwa nibaga nti kwegamba buli kimu ffe tulye era ffe tuga nti ate gundi no kati tambula muno ng'omulangira kakati awo kiba kyetaaga nesooka tumala eno program ate ne tudda kweri mumuwulira Santos otuyiiye otutetenkanya nkulaba sibatetenkanya so kati ninyewaka mama yani tata yani omwami anzaala bamuyita Falasco Kasagga omukyala anzaala bamuyita Namusoke Scovia era nga bonna we bali balamu muli bameka waka tuli bangi muko musajja ali yakola omulimu ate ekyenjawulo ekiriwo nti yatuzaala bangi mu mukazi omu era mu musajja omu tetuliiko nti oba waliwo ali ebbali yenna yasimba omusingi omulungi wakati awo badde ngenda kubuuza oli wakumeka mu famire nze nsembayo buto nze muggalanda ekyoje ekiba n'ebituufu eby'ebintu era ndaba nze ni musajja mupambanyi muganda wange kati babijjawo nti abaggalanda baba n'ebyekyo kisinziira bw'oba omuggalanda kisinziira wawooli kuba n'ekyejo naye kakati ffe nga bw'omanyi ensi bwegiza ate ne gye twakulira batugamba olina kuba mukozi kasoba musajja olina kuba mukozi kati ebyekyejo biteeka ebbali
Kati wasomera Kalungu. Nasomera Kalungu. Primary. Ne maliriza Kalungu ne mala ate nenzire Kampala eyo nayo nenchikwasaganya mpola mpola n'ebisinga byonna nabimalira Kampala. Weewaawo nti waliwo ate byenina okumala okusoma okumaliriza. Nalina kumaliriza luli ate COVID najja ne maaso planinga nja kuba maliza ka course kange kendi mu kwasaganya. Kati wakomawa? Wenakomaawo si wanene nnyo nga wenkugamba nti era emisomo nkyagitwalaganya. Kati kale nawumuzaamu naye nkyagitwalaganya mu maaso awo nja kuba mmaliriza. Balaba. Naye nno nabuukabuuka saali wamu wokka kubanga waliwo nakwatirako Kalungu awo ate nenvaawo olwo primary nenvaawo nenzira bayitayo Kalongo. Nve Kalongo ate nenzira wanenzira bayitayo Nabusanka bowulirayo. Nayo nenkwasaganya. Bwentyo. So chata wasinga kufuna buzibu ki mukusoma? Mukusoma safuna obuzibu bwe nafuna ngeri gye nava ewaka nga nvudde ku mami ne taata nga bw'omanyi ebyamajja netandika okugenda nti gundi ogende gundi akwatemu naye abeeko kyateekayo kati tebyali byangu. Ng'olumu bijira lumu ne bijira nawe n'oyiyayiya sister naye n'asindika nga bw'omanyi paka bwekyagirira awe nekijira ntuga nti kati essaawa zino naffe katukisindikemu ebisigadde tunaabimaliriza. Kati ekyokuyimba kino kiyingiriramu abasinga bagamba simanyi nze natandikira mu church simanyi nze natandikira mu ssomero gwekyo kiri kitya? Nze nno okuviira ddala era mu ssomero kubanga nakolanga ebintu bingi. Nasambanga omupiira naddukanga nayimbanga kuba wansanganga mu kwaya nosanga n'owalala kuva mu ssomero nekifuuka kirooto kyange mpola mpola paka kati sikivangako. Bwenzize nkitambuza nesinkana abantu ab'enjawulo promota muti abasafiiki budakisi netutandika okuyambagana kubanga ffenna tutunudde tulaba nti oba oli awo mu maaso Mukama ajja tuggulirawo. So kati gwe twandiyise serious music owa business omutandise mwaka ki? Serious music owa business ndowooza 2019 awo 2018 lwakuba ate nemmala nempumulamuko COVID nga bwe yaliwo kati kaŋŋambe nazzeemu buzzi. Kati nazzeemu bupya netandika music oli yennyini. Kati giri emyaka togibala? Emyaka egyo sijja gibala olw'ensonga nti pulani nyingi ezaafa si kunze omu naye abantu bangi pulani zaabwe zaafa. Manyi oba olina ky'oseetinze ne wabaawo kati ng'ekyo kyajjawo ne kitataganya nti ne woba wali oteresa akasente kakola ekintu walina okukajja mu buli mbeera mukalye n'abantu bo mikwano gyo baani kitegeeza ate nga nako akasente ako wali okasondedde ebbanga okutuuka kabeerewaawo kitegeeza ki nti olina okuddamu osonde bupya kyova olaba nkugamba nti kati serious nazzeemu buzzi kubanga akasente konna twakalya ne tukamalawo nga tulina kuddamu kupanga bupanzi. So tubuulireko ku music wo nnyimba ki z'okozeeko kuva ku lwe watandikirako paka lw'oliko kati? Nkoze ennyimba nnyingi. Nina akayimba ke bayita dance to the tune. Everybody dance to the tune, me wanna dance to the tungo, nze kati njagala nzinemu naawe. Kayimba ko katambula nnyo kantambuzaako ne kanfulumya nako ne kantwalako e Sudan eyo nga bakaagadde ne kampa amaanyi. Ofuna bookings e Sudan? Nenzijja mpola mpola kugenda ku kale ke kasoko kuntambuza mbandi awo mbalala iganga wawawa kayongeramu amaanyi. Kati engeri gye nali simanyi nnyo bya YouTube byaki nagenda okulaba waliwo n'abazungu abakaddamu ne bakakola remix naye nga bajjemu ne bajjamu ekidongo ekyalimu ne bakakuba mu ngeri ya reggae ng'ate basajja b'amaanyi ne views kalina nnyingi abaali bakateekayo. So kati nenjija nga ntambuza ne waliwo Dr. Fizo. Newandikira music. Lunsi era nenfuna abakyali bange ne tutuula ne tugamba kiri kitya kubanga tosobola era kwemalirira nga bw'omanyi amayinja twagala tugeewe naye kirungi ne ttiimu kubanga mpandiika naye era tutuula ne tulondamu ne tugamba wano tukole bwe tuti. So kati akogowa kewandiikira? Akonze yakewandiikira nenzijja nenkola obuyimba bungi dola ninawo yeggwe ninawo oli ku mulamwa ninawo tompona n'akayimba akaliko essaawa zino abantu ke bali mu kunyumirwa ennyo ke bayita ndibassa era ku TikTok omukalaba ndowooza kali mu kudduka emisinde gya kika kya waggulu bakayita ndibassa. Abakulekawo tebamanya mbuno olimu omukyuzi omanga sukaali
nzera nakuta wansumulula switch ezaziba tosaga sembele no tuzine ya bakayita ndibasa. Yamisko muliddeko mulungi and kyemmanyi you have a bright future. Singa tova ku mulamwa kukozesa biragalalagala butawa abantu bosanze mu industry kitiibwa nosigala ku line notava mu line yo nkakasa nti ogenda kuba omuntu oba omuyimbi ffenna gwe twenyumiriza mu industry muno. Kati ono music eno style ki gy'oyimba? Style siri infusinga siri nti ndi specific nti nkuba R&B, siri nti infusinga nkuba afro, nkuba R&B, nkuba infusinga mu ka dancehall katonotono. Kati njija ntabika style ezenjawulo nzira style emu nenjiteeka mu style bbiri, style emu nenziteeka mu style bbiri. Kati no latest kati lulimu kafuro zuku era oba oluwulidde kafuro zuku ate nga oli atufusinga mu n'engeri y'ekiringala mpola ogamba buli wamu kaba katuulawo nti omuvubuka kajja kuba kalina kye kamusikako n'oli bwe kityo. So era gwe wewandiikira nako nze yakewandikira zino zonna zotumenyedde ziringa 8 enyimba nina alubamu 3 sofa kati zenakakola buli alubamu eriko enyimba 10 ezo zonna zafuluma ezo kati alubamu zine 2 nzikoze weziri naye tuli mu kutabuti kutandika kuta ziri 2 wazirecordinga gye ziri mu studio naye weziri zitudde. Kati tulimu chenemu ye yafuluma gye tuli mu kutaako endala nayo bayita batya eno eriko ndibassa gye tuli mu kutambuza era twasazeewo tugituumira eddala ndibassa gye tuliko kati. So etambudde etya sofa? Tennabatambula bubi okusinziira bw'oba otunuddemu okusinziira akabanga kaayo ne ku maanyi ge tulina omanyi weepimapima noga nti okusinziira misinde gyange gye nziruka olaba ntuuse wano kitegeeza nziruse. Kati ku maanyi ge tulina oba otunuddemu era olaba nga tudduse nga kitambula. Promotion temugisanze mbuzibu? Obuzibu bwomwe buli obw'amaanyi naye ng'era bw'omanyi nti wa wasalawo noga nti nja kuguma n'omukazi ono oba n'omusajja ono kikkakatako by'osanzeemu ogumu olabe ng'obyeŋŋanga owangule kubanga ne bw'onadduka mu kirala nakyo kiina ebisoomooza kati kikkakatako okubeeramu obiyige olabe obivuddemu otya. Naye ng'obuzibu bw'amaanyi obugirimu naye ekyokukola tewali tulina okulemerako tutambuze ekintu kozi nti abatwagala gye bali abatulaze laavu kitegeeza omuwaana jjo baba babiri ne bava ne batunafuya n'omwaka yimba n'atakakuba otagenda tumalamu maanyi kubanga bajja kuba babiri nga abataano bakakubye bakazanye bakasiimye kitegeeza ababiri tebagenda kutujja ku mulamwa kukola kye tulina kukola. Buzibu bwomwe buli naye tulina kugumiikiriza ne tutambula n'ekiriwo. So apart from promotion tewali nnyo obuzibu bulala bw'amaanyi bwewakasanga sofa mu ndongo eno? Mu ndongo bintu bingi buzibu bungi obw'amaanyi naye nga bwe nkugambye nti bw'oyingira ekintu oba olina okuguma okulaba nti okiyiza otya okikwasaganye kubanga sente okulikodinga music audio okukola video okwambala n'abantu abatulaba nga bw'omanya batwetoolodde buli akulaba nti oli muyimbi oba n'akulabako ku TV akulabyeko wafiiki ku interview ne bw'ojja okgenda ku dduuka lyegwe ayagala kuguze mu mbeera ndala ne bw'oba oyagala ki buli akulaba alina kirasi gyakuwanika ate oluusi nga tonnatuukayo. So kati ekyo kitutuukako naye oba tolina kyakkola. Buzibu bungi nnyo bungi ddala oli akulabye osibye enviiri engeri gy'otannatuuka nnyo wala n'akujjajinga birala nga bw'omanyi naye tulina kulemeramu okulaba nga tukola ekituufu. Ye Santos K gwe tuli naye olunaku luno olwaleero muyimbi era tuli mu kuwayamu emboozi ndowooza olina kyoyiga ate naawe abadde tamumanyi ndowooza kati omutegedde kati otegedde wa support yo w'olina okubeera nga ogissa. Oba otuwulira abakoona kale ojja bbawulira Yabawu ya naendo zetu bafa kuni sawa. So Santos
endongo eno sofa wakagifunamu birungi ki? Sofa ebirungi bye nakafunamu ekisookera ddala nfunyemu emikwano gye gisookera ddala. Emikwano nemituufu egisobola okwerekereza ekikumi kye n'akwata n'akuwa n'olyako. Emikwano egiyinza okulowooza n'atuula eyo n'alowooza n'agamba naye ono alidde ki, nakkubira kasimu naga kiri kitya, nomugaa ninawo akayimba ke ngenda okuta naye n'akufisirizaako n'abaako kyakuwa. Egyo emikwano ngifunye ejja ddala. Egiri feke najyo ngifunyemu naye ejja ddala. Sijja kutunuulira nnyo kibi kyokka naye emirungi ngifunye. Andi kati awo kisinga obukulu Santos kumanya percentage y'emirungi eriwa n'egiri feke ye kubanga gyonna gijja kubeerayo. Ate obuli awo gyonna ogyetaaga. Bwe kiri kati bwebanga percentage eyagiri feke ate yennene awo bo yentono eyo yentono. So kati nfunyemu emikwano, nfunyemu njize ebitundu bingi, ntambudde wangi nga singa sikubadde kuyimba sandituuse eyo gye ntambudde. Nina n'ebifo bye ntuuseemu nga mu butuufu ebitabo byange oba gye nakulira ebifo ebyo sandibiyingiddemu, sandifunye muntu anyingizaamu, naye olw'endongo nyingiddeyo kuba mbadde ku mikolo egy'abantu ab'amaanyi ate n'empeebwa ekitiibwa eky'amaanyi nange n'olaba nga bantuuzizza owantu owatuufu olwa kino kyenkola era nengenda nempafominga. So nfunyemu ebyo. Sente zo sijja kuga nti nazifunyemu, sinabazifunamu sinabazifunamu naye nga zijja kujja nazo naye nga otandika butandisi ate munnayo n'ozifuna otandika butandisi kati tukyasiga n'abamaze emyaka 2 bakyazinoonya ate engeri gye bapushingamu endongo etizazifu batandise okuyimba kyo kituufu. So Santos, ekyokuyimba kino ewaka bo bakirisivinga batya, bakiraba era bwe bategeera nti oyimba kyabayisa kitya? Muna eno nali wa mukisa nti bandeka neesalirewo. Basooka mu kusookera ddala basooka abamu, kati ninayo sister wange yasooka n'akirabanga kwonoona ssente na biseera, naye oluvannyuma naye yamala n'akitegeera, naye nga bo abazadde tebanninaako buzibu, banzikiriza nkole kyenkola era nga tebalina buzibu. Kale sister yayinangamu ku buzibu nga bw'omanyi nze nsembayo ng'ateekawo embeera paka lunaku lumu twakolayo akavulu awo ne kajja ne kabaka kyale kalungu twakakolaawo kabowa bagiyita Queen's Pub. Nentegekawo nga bw'omanyi kwegezesa, nenteekawo sister n'omuyita najja alabe, naye kye yasangawo nga piki zipaakinze, motoka zipaakinze, ne bayingira munda ng'ate kuliko n'abantu ab'amaanyi abajja, nenfunayo n'abayimbi abajjira ku bwereere nga b'amaanyi ne banyimbirako. Kati mu kuwulira eri munda gye yabeeranga awulira, eseera kyatuka saaza awairanga 6 nali sinaba kulinnya ku stage ng'abantu batandise okummanja bagamba gwe twajjiridde olaba aliwa. Bwe natuka ku stage kubanga abayimbi bangi abaali bazze okunyimbirako nga nabo nina obbaleka bayimbemu n'abataali ku program naye nga b'omanyi. So kati bwe natuka okuyimba abantu bampa ssente, abantu bansuubiza ebintu byali bingi, essanyu lye yalaba kuva kwolwo kuba sofa bampa ssente nnyingi nnyo nentuuka nemba nga sina ne wenzikwatira bwente zimu ne kuba yali ku table nenzimutwalira nenzimuwa bwente nenzimulekera awo. Kati okuva kwolwo n'amanya oyo naye n'akivaako. So nakkiriza nti kyoliko oli ku kituufu? Nakkiriza nti kyendiko ndi ku kituufu. Naye nga saafunawo buzibu nnyo bwakuddawo kubonaabona na muntu nti ate bino biki biki. Kati olwo ye yali yeeraliikirira ki okuba nga takukkiririzaamu kuyingira mu ndongo muno? Music alimu ebintu bingi, nti mulimu okozesa ebiragalalagala, mulimu emize mingi nnyo. So yali alaba ng'ogenze mu byakiyaayo, ogenze mu kwonooneka. Kati abantu abamu bakulembeza kulaba kifaananyi kibi. Kyobola osobola okuba n'omuntu ng'otambula naye ng'aliko ebirungi by'osobola omuggyako, naye nga abamumanyidde mu kifaananyi ekyo ekibi kyo kye batunuulidde kyokka. Kumbe osobola okuba n'amagezi gwe n'omufunako ekirungi, kiri ekibi n'otakitwala. Kati ne music bw'ali nti ye bwe yalabanga music okusinziira banyu banjaga bakola biki baba mu bayaaye gurupu bikoze bitya, kati awo nga yetakikiriza n'ekitiibwa kye kye yalina ku kyalo kubanga yazimba kabowa awo ng'alabanga ekimulabisa obubi, naye era nakati sina kye nali nkozeemu kibi wabula nnyongedde omuweesa ekitiibwa kuba ina naye watuuka ne bagamba ono muganda wa gundi ate
naye n'atambulirako ate ku linnya eryettono lyendi mu kuzimba. So eno ye show gye wasookera ddala okukola nga Santos K? Ye show gye nasookera ddala okukola nga Santos K. Okuyise kwegezesaamu. So tokolangayo ku concert? Nakolayo just best of Santos K yali ya 2019. Twali Court Spice awo. Nakyo kyali kyakabi kubanga abantu bajja mu bungi. Kubanza jukira tebo zaaliwo ze zasooka okuggwawo. Era kyali tebo yali ya mitwalo gyali 10. Tebo yali ya mitwalo 10. VIP gyali 5 nga abantu bayingira mutwalo. Nafuna abantu naye nga bomanyi muna ebye Uganda. Nayinawo muyimbi muna sigena mwasanguza amannya. Yali ataddewo ekivvulu maaso gankuba yali ku Tabani Woods nga ndi Court Spice wali bagala odi amanyi wao. Kati oli alina ekivulu nina ekivulu. Kati samanyi ba kyava eri oba kyakola kirya. State Council nejja ne wamba ebyuma byange. Ate nga nali kati mu kivulu. Ekivulu kyali kyancha. Twali tukola sound check up nga ekivulu kyancha kuba nalina kuyimbira abantu live. Nga settings nga bomanyi muvubuka yeyiya ne bachali bange ne tukola betwali tukola. Then ne bajja ne bawamba ebyuma byonna. Ne babitikka ne byebbala. State Council nga bayingirawo. Bayikanga motoka zalingezi. Nga kuliko neza abana abali mu buyonjo babe bakulu. Nga tebalina kye babagambye ne batandika kuyoolayo. Ne bayola ebyuma simanya bikoze bitya. Ne tuyiyayiyawo. Ne batugamba okukola ekivulu okuggwa. Omba mwagala kukola kivulu simanya tukole bitya. Mwali temufunye lukusa kuva mu council. Olukusa twalulina kuba ebbaala yalinga ekola ngere kuba. Bwabeerangawo ne night ezalingawo. So kati nange wemba nvudde ebbaala ina license yayo namwe muyina okufuna ekya. Yes kituufu ebbaala ina license naye kyendeesewo kiringa kya bulijjo kubanga ebbaala n'ekisaawe byawukana. Oba okitegeera bwebanga mu bbaala mubadde nga mubaleetamu abayimbi ne bajja ne bakola ne bayimbirawo ne bateekawo zipate ne bakola batya kitegeeza ekyo kintu kiba kya bulijjo kubanga esasula gundi esasula license. Naye kyemmanyi ekizibu kwe kujjanga mu kisaawe n'ojja n'osibawo kinkakatako kubanga kiri kisaawe ebintu sibibadde bya bulijjo okitegeera. So kyaggwera wa wafundikira mugenze ku council kyawanvuwamuuko naye abantu bange nali sobola abantu bampagiddemu bwe batyo ate baleke kujja kundaba kyawunzika kinyingiddemu nga nino pangisa kuba ne sound y'ebbaala yonna bagitwala. N'ebyuma bino bye nalinziza okukozesa ebyange jazz biki byonna ne babitwala. Nembaka omuntu gwe nafuna nanyambako nanjigirayo ebyuma ebimu ebyo bya live nempangisa sound kuba ekivulu kyali kyancha. Nalina mukwano gwange awo ne mukubiranga endongo yeweeri ne mudepana y'akasente ne tuteekawo ekivulu. Kati ekivulu mu kubeerawo ne bampa essaawa nti kirina kuggwa ssaawa baŋŋamba nnya. Abakanso benyini. Ya bangamba sina kusuka sawa nya kusitaji navaako misinde. Navaako nziruka. Olosho yatandika sawa emu yennyini nga n'abantu tebannagira. Era abantu bali bakyayingira naye nga ekirungi abamu baali batuuse ate nga waliwo n'abaana abalina performinga ne baperforminga. Stage nalinyako sawa nnya ze baali baŋŋambye okoma era saamaliza obulungi twali tuli awo nga abasajja bazze ku mulyango n'emmotoka ne bajja ne bantemyako navaako misinde. So abantu kyabayisa batya buli omu yamanya era n'amanya nti yensi ate manye entandikwa yonna nga tonafuna maanyi wakati nze saayina gwe nnyinza kukubira akasimu nange neebeerere munjire ndabe ng'ekintu kitambula. So mu kufundikira ennyo oluvannyuma sheewedde kyaggwa kitya wagendayo ku kanso ne bakubuulira ekyawambye ebyuma. Nannyini byuma yalina okunsaba ebyuma bye kwaye yali abimpadde biri bye bawamba waliko n'obizindalo biki kati bino baali batuddizaako engoma zaffe biki nga bye babituddiza kati nga nze njagala bino ebyono naye ow'ebbaala nga ebyo naye alina okukwasaganya naye ng'era tebambuulira nsonga lwaki kuba kye baasooka okuŋŋamba baŋŋamba tukola noise tuleekaanya bikoze bitya so nga bw'omanya amateeka nenkwasaganyako kye nasobola nengendayo nakitambuza natambula ng'omwezi mulamba era obusente bwe nali nfunyeewo ne bugenda butyo. Ngulunaku bagamba kyolyoka okomewo bw'okomawo ojja kudda ojja kudda. So mwezi ne guggwako fortunate ne bakuwa ebyuma byo ebyuma bampaako bimu bya waliwo omwami bamuyita Ronald
yali nanyini byo bye twafunako ebitontona ate nga waliwo n'obumu bwasigalayo paka nange we nakola kyenkoze omanyi otuuka ne weekyawo up to nakati KCCA ekyayina ebyuma byo byawamba ku hot spice ebya hot spice baba bibawa ebyoli omulala buno bwasigalayo ba yali amplifier waliwo bye twajjayo awe ebirala soka kuwako ebya band byo wali wapangisa n'obizaayo ewoli teyayomba omunyonyola n'omutegeeza ekyali ebya band teyayomba byo ne biddayo naye twayinako n'emizindaalo emirala mixa bino byaffe bino bya live waliko n'ebirala kati ebyo ebirala ate bye baalemera up to now natuuka esera nembivaako nenkikwasa nanyini byuma yennyini nemukwasa nemulaga nti sabba byuma saakola ki wabula wano webiri bajja ne babitwala nakolako kyenkoze naye yennyini yaliwo nakolako kyenkoze nange nentuuka esera nga akasente nga kaweddewo nga bwomanyi naawe otuuka esera ngaolaba okoze nnyo ekintu wekyawamu newoba munafu otya embwa omanyi wogirinnya ku mukiira bwoti neweba teruma esobola okukuluma kati natuuka esera nga nekyali nemuga nkozeeko kyenkoze awo wenkomye kati ebyasigala simanyi oba yabijja okuba na kati tetukyawuliziganya era byateekawo nnyo obutakkaanya wakati wo naye era nasooka nempumula nnyo bulungi nti naye yaliwo era yalaba buli kimu ekyagenda mu maaso nanti munnaaye nga bw'omanyi nti buli kimu twakikola naye ebisinga byonna nga tugendayo wano weetagisamu ssente bwe ziti wano weetagisa kino weetagisa kino okusinga nze yateekangamu okusinga paka wenatemukyayogera kyabaawula ekyo kyatwawula bambi ate nga simunenya naye nange teyandinyenyeza wakuba ndowooza yalema kutuula wansi kufumiitiriza n'amanya kyekituufu kubanga nange saayagala naso nyini nagimala nga abantu bakyayingira era bamu abaali batumanyiko baali bayingira bwe bati gwe ng'ova ku stage kuba namala saawa zaali zigenda mu 4 nenzirukako nga banki essaawa ze bampadde mbuziweddeyo ozisusiza namu kyenkana kuba bakugamba nnya wuuyo otuuse mu nnya ate nga nazeezo gaali mavivi banne tugenda kukola tutya nti mba mwagala okukola bwekine bwekiti kwegamba si byangu so gwe emboozi eno yonna ogirireetinga kubanga waliwo omuyimbi yali ategese ku Tavan Woods ayinza okubanga yakirimu oba oliawo yagamba ne bana abantu ba KCCA sinza gamba muyimbi kubanga n'omuyimbi yennyini naye osanga yali asasuddwa ssente kujja okuyimba of course abantu abasinga olwokuba nti muyimbi gwe basoosa mu maaso naye wabaayo olunzi aba yataddemu ssente waliwo kale kubanga waliwo abeetegekera naye nga nze nakisuubira busuubizi nti nanyoomebwa nga nze kati mu kunyoomebwa ne bagenda okulaba ne bagamba naye kana akasajja akategese ssente ezo zokka kubanga ku kipande naliko ogwo omu keeyita ki kuba nze nali nkiwulira muli nti nsobola okukikola okitegeera kati awo saamanya bwe nakirowoozaamu nereetera omutegese yali ategese ku Tavan Woods kwendabira nti kyali kipange ffe twali twetegekedde ffe teri yajja n'ateekamu ssente kwendabira nti byali bipange emmotoka zajja buzi direct era baaliwo okumpi lwakuba tetwalinawo bannamawulire bakiraba nga abasajja balina emmundu ziti aba KCCA kuba baali ba special forces nga balina emmundu ziti era abantu ne badda eri ebbali ku kkubo bonna ne batunula ne bagamba bannange kiki kino baali bawendule kuba bajja direct ne bajja emmotoka ezitwala ebyuma nga kweziri n'ezaalimu abaali beevuga abalala baki ne bajja ne batandika kubuuza bye babuuza birala embaga neekulira awo obulamu bwe butufundikire nnyo twatambuza ekintu nga sheewedde bwetyo olwo ebbaala ya continuinga n'okuba music nga mmwe mugaddewo shee yammwe ebbaala ebyuma byayo ebyuma by'ebbaala nabyo baabitwala n'ebyali eri byali bitereke mu sitowa kufulu bagikoonako ne babitwala kyova olaba napangisa ebyuma wali mu kusookera ddala kati ŋŋamba wano oluvannyuma bakukkiriza kunnya kitundu oba nnyana ovuddeko what was next
basala music naye ate jukira olinze yali nze nali mulesa kitegeeza omukolo gwange yegwaggwa yayina batwalirizamu akadde katono ajjeko ebyuma byagende so bakubayoko ku music awo katini katono tono naye nga basaze ka volume ne bamala ne bakita so kale kyekye kyatuukawo naye ate bulijjo ebbala ekuba music nekeesa ku programu yaye ya bulijjo ebbala yali ekola kuba nagenda ogijjamu mu kusooka n'ogiraba bampita kuyimba yali birthday waliwo omukyalo omwe yali agirina ne bampita n'ennyimbawo ngenda okula vibe nnungi kati bwe ntuukawo ne ndaba nga vibe nnungi ne kuliko mulala ate yaddamu era n'ategekawo pate nampa omulimu bamwita Mr. Kwanza nengenda naye nenkikwasaganya kati nanyini bbala nampita nangamba osobola okukolako wano naiti nemuga kiyinza osoboka lwakuba nti nina programu zange bwezi ne bwezi naye bwe mba maliza programu zange zino bwezi ne bwezi tusobola okulaba nangamba tekina tabbu ne tutuula ne tubibala bye twabala ne tukwasaganya ne tulaba kyayagala naffe ne tulaba bye tujja tunasobola tusobole ne tutereeza ekintu kati ne tukwasaganya ensonga kubanga walingawo yali solid band yali ekubirangawo buli lwakuna kabanda ayinawo balinga bakubirangawo bali bakuba lwali lwakuna oba lwamukaaga nga bakuba balingawo nga bakole balanga ekole ekirongo era bakuba naye kakati simanyi lwaki of late enkwataganayo ne management oba n'abantu ba hot spice eri etya njo tetwalinamu buzibu era saabafunamu buzibu nti oba balina kye bankola nakati kyemmanyi we twesinkana twebuuzaako bulungi tetweyinaako buzibu kuba ebyuma byabwe babitwala mukyayogerezeganya ndudde okwogerako nabo nga bwomanyi nti wali ate mu maaso twatuka ne tusirikamu kuba kyenyumyako olowooza temweyinaako buzibu mukyasobola okwogerera okyasobola okutegekerawo singa oba oyagadde mwemba njagadde nsobola okgenda nentegeka naye nga bwomanyi nti okusinziira ebyaliwo okusinziirawo ebyatuukawo nasooka nempumulamuuko era ndowooza ngenda kuddamu buzikola kuddamu ba omuntu azze nantegeka baffe n'okwetegeka era tugezaako okuyiiya netuga nti katutegeke tulabe so bwekityo so olina obubaka bwonna bwewandyagadde okuyisaawo ku nsonga eyo kubikwatagana ku bategesi b'ebivulu oba ne KCCA nyini mu kukwasisa amateeka ensonga eyo njagala mpiseewo ekintu kino bwe kiti nti mu nsi muno mwe tuli ffenna tetwenkanankana nandisabye kale bakama baffe olaba bali mu bifo waggulu bagezeeko tunuulira nnyo omuntu ono atandika kale naali waggulu kubanga naye aba akoze kimugwanira situjja kugamba kubanga ffenna tukolerera kuba bulungi sijjaga nti ate atuuka n'abeera bulungi gwe baba banyooma gwe baba bateekako amaanyi si kyekyo naye omuntu yenna atandika beetaaga bafuna engeri gye bamukwatamu ennyangu baleke kututeeka ku minzaani emu kuleveemu okulooza nti Santos K waba atadde wali ekivulu ne kangeze nani kale n'omuyimbi omulala yenna ow'amaanyi nti tugeze bwe ngenda okusasula tugeze za drive nti okunzikiza okuba drive okunzikiza otimba ebipande ffenna ne batuteeka ku lengi emu si kirungi bandibaddewo akasente kale ke bateekawo omusolo tetugwebalama tulina okugusasula kuba gwe gutambuza ensi yaffe naye wandibaddewo akasente akaga nti omuntu atandika akole bwati ne ku bizinesi yonna ne ku bizinesi zonna nti ono alina ka bizinesi bwe kati yadde nako kali mu kibuga naye kali bwe kati naye kakole bwe kati okitegeera engereka y'omusolo baleke kutunuulira baleke kutunula butunuzi bagambe nti ono azze ategese kivulu ye naawulira kivulu n'atamanya ani ategese ani agenda okujjaawo kubanga ojja kwekanga nga ntegese kale kituufu nange nyiza otegeka mutwalo naye nga nze bwentegese ngenda kufunayo abantu bange 1,300 naye ng'oli ategese wali agenda kufuna abantu 1,000 n'okusoba era enfuna eba yaki yanjawulo naye ate omusolo twasasudde gwegwe kati kitegeeza nze ngenda kusigala wansi sigenda naye abaagala eggwanga okutambula okugenda mu maaso nze sigenda kukula ngenda kusigala awo deni oli yakuledde yafuna chance n'ayitawo mu ngeri yonna yajja kusigala ng'akozesi atambudde so n'olw'ensonga eyo nandirowoozeza nti bandigerese okusinziira omuntu ku maanyi ge kubanga basobola okukimanya era basobola osobola okukimanya nti kati nzize neeyiiya bweyiiya n'omanya konkwate bwoti n'omanya nti gwe tukuwulira oli w'amaanyi era ojja kukola bwoti bwe kityo so
kyendowoozamu kye bandikoze kale sikulagira naye nga nandisabye ensonga eyo nayo ne bagitunulamu netuleka kunyigirizibwa.